Kidde wano wennyini nyini olunaku olwajja bannaffe abawuuma basobodde okuba ate nga bayise press conference mangu ddala nga bannaffe aba superstars ndowooza kiri katika ekibiina kya kamiro kireeta press conference nga n'abawuuma baleeta kati abawuuma baleese akaabwe nga bagamba beesonzeemu akasente akatono ne basobola okuba ate bagulidde abayimbi akamere obanga oli muyimbi bannaffe abawuuma basobodde okuba ate nga beekozeemu ssente bagamba tewali kitongole na kimu kisasobodde kuba ate nga kibayambako era nga bakyalinze eza maama nabbanja ezikyabuze abayimbi oba oliawo ne basobola okuba ate nga bakulirwamu ne basobola okuba ate nga beggyemu akasente olira lisiti abasobodde okuba ate nga beggyemu akasente omukyala gwe bayita fiina masanyalaze akola ku bya finance omukulu bamuyita bigayi abali kakiiko waliwo Victor Kamenyo DJ Michael ne basobodde okuba ate nga beesonzeemu akasente boy batugamba ne basobola okuba ate nga bagulidde abayimbi era olunaku olwajja ku Papa Sport we basobodde okuba ate nga batongoleza okuba ate nga bagaba oyinza okwebuuza lwaki bagabye akadde kano nga tubalenda ku nga 18 oba oliawo kugaba kuba kugaba embeera nga bwetambula omukyala gwe bayita fiina masanyalaze asobodde okuba ate nga ategeeza buli muyimbi yenna eyeewandiisa kulira bino tutandikire wano era wano asobodde okuba ate nga akubira n'omulanga abamu ku kampuni ez'enjawulo sobola okuba ate nga zendoosinga abayimbi ab'enjawulo zebakozesa obulango nga tebasobola bukola wuno fiina ng'agamba abayimbi babayite bakole obulango muyimbi kyayinza okukola akalanga emasaka wano obulango gatubeera na bungi naye fiina wuno abasabira tekiri ku mmere yokka companies nyingi like Ministry of Health companies nyingi nga zaagala ziranga omuyimbi osobola obutamuwa mmere n'omuwa gig n'omuwa okola akalango. We are influencers. Make use of the artists. If you can't give them food, give them something ekisobola omubuildinga nabeera nga tasabiriza. Companies, make use of the artists, and this goes to the artists. If you want to get used by the companies regarding branding, mukipinge brand zizamwe nga batuga nti omuntu company agireeta atuwe okumukolera akalango nga tufitinga. So companies, if you can't come in with food, abantu mubawe emirimu. Aya base oyo nno mukyala fiina masanyalaze ng'asabira oba oliawo abayimbi bayinza obayambako mu mbeera ya lockdown bayinza okunfluencinga ensonga eyo kuba ate nga otunda ebintu byo wano nno twalinawo kampuni emu yali ezeeyo omwenge nga babuuza muyimbi ki gwe bayinza okuba ate nga bakozesa oba oliawo babuuza nze olowooza naddamu kibuuzo ki nga tukyagenda mu maaso abawuuma baabano nga batukakasa nti tebafunye wadde na kasente wabula beesonzeemu akasente. Fiina masanyalaze Victor Kamenyo bigayi baagala abayimbi ulira uma etuula ku National Culture Forum, the apex body for all domain. Twakola submission to National Culture Forum newaayo database ya creatives zonna. Up to this time we don't know why we are being tossed around. Basooka ne batugamba KCCA atugamba ne bagamba ate simanya iso. So chairman wa forum yawandikidde on behalf of the industry, on behalf of the creatives yawandikidde minister Nabanja, Honorable Nabanja okumubuuza tuli kuki kuba artists because wotunulira mu list ba musicians mwebali but then we haven't got any person nagamba nti afunye emitwalo 10 kati guno omulanga gwa uma besides the petition done by National Culture Forum. Aya basi bekubira omulanga bannaffe abawuuma nabo tebannafuna kasente embeera nga bwetambula buli omu yakwegumya bwegumya bano nno basobodde okuba ate nga executive yatudde bagamba beesonzeemu omukulu Victor Kamenyo wuuna akakasa wadde nga abamu aba superstars babiwakanya bagamba gavumenti yabawadde okugaba obuwunga Victor Kamenyo wuuna atugamba bo be beesonzeemu twesonzeemu nga ba memba baba executive body ya UMA ne tuvaamu ebintu bino naye nga twongera okusaba obuyambi okuva eri abantu abalala b'enjawulo nti kuba buli omu akimanyi bulungi nnyo nti fe abayimbi contributinga kyamaanyi nnyo ku GDP y'eggwanga kati essaawa naffe we tuba tukubiddwa catastrophe nga olaba covid nga abayimbi tebakyakola tusuubira nti gavumenti erina okujja nayo neetuyamba. Aya basi ye Victor Kamenyo be bali kakiiko akatwala abayimbi abawuma ye mukulu oyo n'omukulu gwe bayita bigayi wuuna agamba nti puleesha ebadde basukiridde kwe kuba ate nga basazeewo okugabira kwabo abayimbi abasobola okuba ate nga beewandiisa era ne bakutegeeza bwe batekanatuuka akasente badde balina katono ulira batandise okuba nga batussa ku nninga kuba sente babadde nga bazisuubira mu nnaku ntono nnyo okuba nga zibatuuseeko naye batukubira amasimu abayimbi baffe okuva mu bitundu ebyenjawulo kuba twakuwa database ya ggwanga lyonna kuba UMA ina database y'eggwanga lyonna Uganda so bambi naffe tunuulire
okubanga obukulembeze bwaffe nga bawongera okubanga babwesigira ddala. Tetwagala bantu kulowooza mbu ate sente zaabwe baziwaffe ne tuzikozesa ebyaffe. Aya basa omukulu bigayi bebo nonkuwa bakakiiko ke katwala abawuma obo badde tubawanye kuliko DJ Michael bigayi Victor Kamenyo kati nno bino kamiliyoni byagaana nagamba no tebankulembera bapo coming kantandika ekibiina kyange omukyala fina masanyize wuuna akyategeeza ensonga nga bwe zitambula bagenda kukola batya okugaba obuwunga buno obijanjalo ne sukaali omuntu wabayingira you apply application form eyebeerako gy'obeera ne namba y'essimu. In short, your details. So we're just going to call people. Tugenda kufuna motoka tutuuke ku bantu because ate tusobola bagamba nti mujje kubanga buli omu teyeevuga ate ne bwaba yeevuga pamiti ebeera nzibu. So ne wekinaba kwetagisa kufuna wa bodaboda nafuna address twala wano like that mpola manually paka lwe tulituuka nti esobola okuba nti eyina emmotoka yaayo but we're going to do it manually. You use what you have. Aya basa omukulu DJ Michael naye wuuna ayongerako agamba nti omukyala Nabbanja akasente wale tekannatuuka babafuniye wakiri ez'amanda kubeza ez'obuwunga n'ebijanjalo zibadde zituuse abayimbi tekuli yali azifunye ate n'ekirala emmere eno gye tugabye tugigabidde abantu abali obubi abayimbi bannaffe n'ekirala ekijanjalo kino okujja kyetaaga amanda ekijanjalo kino okujja kyetaaga amanda. Maama Nabbanja kwata abayimbi bawe ssente bafumbe ebijanjalo bijje baleme kuwuutamu supu ng'ebijanjalo tebikoze eki tukozeeko kye tusobodde ne tukwata ekijanjalo tukiwa abayimbi bawe ssente. Aya basi bw'obanga oli muyimbi nga tonnafuna buwunga obwo oba bijanjalo embeera nga bw'esobodde okuba ate ng'etambula bannaffe abawuma baabano nga bakyatukakasa embeera nga bw'etambudde omukulu gwe bayita DJ Michael asobodde okuba ate ng'akubira omulanga omukulu Bobi Wine bamukubidde omulanga ayambe ku bayimbi abawe ku mmere embeera esobodde okuba ate ng'obudde buzze ku bunaabwo. DJ Mike gwe mmanyi ono DJ Mike asabe Bobi Wine olira bwagamba tubadde tetulina ssente tubadde tetulina busobozi naye twesonze ngaffe ne tugamba katutandikiraawo ne bamuzira kisabo banaaviirayo bakole ki bajje era abagagga mwenna kubanga nze King Michael ndi mukwano nnyo gw'abagagga bangi mu Uganda wano abagagga bange mwenna gye muli mumanye nti eno kozi y'abayimbi ndi mukulembeze kakiiko ka umma muveeyo tuyambe abayimbi tuleme kuswala. Bobi Wine tukubira omulanga oveeyo ojje obeeko kyokolera kuyamba abantu. President Museveni tukubira omulanga bino tebirimu bya bufuzi omuntu yenna asobola okuyamba ajje tuyambe abantu. Aya basi mukaluya banoonya nga temujja akadde kanate mbosaba obuwunga omukulu bigayi nasobola okuba ate ng'avaayo n'agamba nti ekibiina bagamba nti wuma ya NRM bannange wuma si ya NRM. Tukebere ku posti za bigayi tulabe wuuna atukakasa mbu ekibiina ekya wuma ky'abayimbi si kya NRM. Umma eri nani partisan era umma yo teriiko nti oba ya kibiina kino oba ya kibiina kiri buli muntu emutwala kyekimu okitegeera tesosola mu mawanga tesosola mu ddiini tesosola mu ndowooza ya byabufuzi so kyobulaba naye tubanga tugenda okugaba emmere eno tetugenda kusosolamu era kino ffe twakikoze ng'abakulembeze ba umma abayimbi bannange kino twakikoze ng'abakulembeze bammwe ne twesondamu era tugezaako okukola ekisoboka kyonna okwongera okubasakira okuba nga tubatuukako. Aya basi bigayi ng'ategeeza ku bayimbi nga bagaba obuwunga waliwo abaganye okubulya baganye okubutwala obuwunga olunaku lwajjo. DJ Michael wuuno ng'agamba nti abaganye okubutwala bajja buwa abalala. Waliwo abayimbi b'emakindi abagambye ebyo tetujja bulya lwaki temutuwa ssente jjeno yabawadde ssente mugule obuwunga ate mwekwasa bwe executive bigayi ssente ozijjawa Victor Kamenyo ozijjawa obuwunga ne babugaana. Ambabuulireko tetugenda kwegayirira muyimbi nti jangu ssebo amakoloni gaagano tubabuulidde ekiriwo abatwanda otwala akawunga abatukubira buli lunaku ngaffe abakulembeze ba umma nga baffe enjala gye bali era abalinze emmere eno temujja kulabawo mmere efisse. Akawunga mmere nnungi nnyo ye mmere erwa mu lubuto olira ne bw'oli ekimu osobola okukeesa sukaali kwali ekijanjalo kwekiri. Bannange bayimbi bannaffe mumanye nti kino kye tukikoze lwa mwoyo gwagala music industry era kyobola atukubiriza n'abali abasobola okuyamba bajje emmere eno temugizalawa mumanye nti abantu bangi nnyo enjala beerumeera
Uganda yonna egenda kubanga tukola ki aya basi be bavuddemu ssente DJ Michael ne Big Guy ne Victor Kamenyo be bagulidde abayimbi basoomozeza ekibiina ky'aba superstars ekya Chameleone ono waleetayo tune eno nga nono aleeta wiiki eno nnyini ekyaba superstars kyaleese omukulu bamwita Moses Matovu nabeera nga patron ne basayininga omukulu Kireva je ba Mary Butter ne bajja ba John Black ba B2C nabo ne bagamba katukole eggulire tutandika okugaba obuwunga gye binaggwera ayaya baba nabali mu ssente treasury ya umma tusanyusa nnyo okuba nti nno twekuttemu nga executive ne tubaako ke tufunira abayimbi baffe kubanga babadde locked for almost 2 years nga tebakola naye nga era njagala okwongera okugumiza nga nkubira omulanga all the stakeholders mu industry mumanyi nti abayimbi ba contributing nnyo kinene ku industry ya Uganda muveeyo muyambe abayimbi aba radio owners ba TV owners abategesi b'ebivvulu ba promoters babawa ssente nga muwaddeyo bayimbi manya gaabwe naye tetunnabalaba nga muvaayo kuyamba abayimbi muveeyo mudiza abayimbi bemukozesa okufuna ssente aya basi bebo nno bannaffe abawuma basoda okuba tebekozeemu omulimu ne bagabira abayimbi bonna abeewandiisa obanga oli muyimbi nga tonnafuna ku buwunga obwo